kati karo mukujja okuba olwo eriiso lyange lindi ku Rema. Njagala kulaba reaction, manyi facial reaction eyani nani eya Rema atunulira atya karo kubanga Rema obudda mutunuliranga ku buli performance z'abana abalala asanyuka engalo ayimba wamu nabo kyabadde kitya ani yasoose okujja Rema Karo Jazmine kati Karo yewe yaze tyatudde mu VVIP yasigadde li backstage Rema bona yabasoose ababiri n'atuula mu VVIP then Jazmine after 8-10 minutes najja n'atuula mu VVIP kumpi ne Rema nga table zinyanga nyezi baawula oli ali ku extreme left onalinde mise neberaba kati Rema yete yalabye because yabadde ali mu maaso nenga Jazmine yabadde alaba abamuli mu maaso Rema ngalina babitusinga ne gundi ne namulondo yes so ye Jazmine yalabye Rema tiyalabye Jazmine mu kusooka bali mu area code yemu kati ate bonna tebalabye Karo bamwekangidde ku stage Karo najja abasanyuse jukira balina oluyimba neki ne B2C bade balina oluyimba ne B2C yaluyimbye yekka like tebayimbye sigundi yabololwa baluyita batya ololupya namwe ndabula B2C nga teriwo B2C yabadde in the building choka gba collaborating naye ali ku stage choka tebayimbye naye B2C nenkolagana ne Rema choka balina project doza Rema yabakubyaka n'abagamba ati temumvaako wano ekifafaga kyokka kikazi kyatubambi nekikuba endongo B2C negana okuperforminga ne Karo okitegeera Karo abayaka kati Rema ne mutunulira bwati nga akeneka ayada yambadde galubindi nga atunulira Jazmine atunulira Karo muri maaso ku stage ona mutadde agamba za B2C abakwatike mutemusituka wano temusitukawo okitegeera kubanga Ntambi nzinabadde mbiraba kubanga ekyawunyisiza Karo yamaze okuyimba wayiseewo ko banga tono tugenda owulira kazindalo bayita ba B2C kyokka ate bakyali mu audience kikulaga ki Ntambi tutwale bulungi abalabi bategeere ekintu Karo alinya stage Rema abalaba Lydia Jazmine atudde wali Lydia Jazmine alaba Rema amugambayo kyamubuuzaako tamubuuza tasobola namubuuzaako distance neneko eriyo badde wanene reaction ya Rema ngegamba ki Jazmine kati yo ya Jazmine Rema Jazmine ngajja kubulira maaso nga Jazmine ali ku stage kati iti yalabe Jazmine yalabye Karo okitegedde kati Karo alina okuba oluyimba lw'amaanyi ne B2C ndabula yaleese kandabula ngamba yade balina du performing kati abanoonya backstage takola ki tabalaba kumbe bali wa Rema babuuza ku Bobby loza walabye ka video bali kubuuza ku Bobby omukazi wa tafafagana n'ennyimba ziri endala Karo ne bamulekayo kati Karo abaya akagenda bayita banga tono balangirira ku stage MC next on stage B2C soldiers B2C nga bali eno mufe bali ne Rema ho no uliro okupapa nitugamba yite bategedde nti bali olo president wa federation naye nga wali president wa federation tekati mbadde nerabidde kunyumiza kati gundi amalo okutula principal ali mu area kati musuza yasoose president yambi okutula musajja wattu nga president wa federation teyajidde mu gaali zino ezijira eziteekawo embeera yazze mu side yazenga ye naku zino ali a bit diplomatic kati olwo bayina obutakkanya ne musuza ali mu VIP ali mu VIP eya Rema yenyini kati Rema ali wano Bobby ali wano musuza aliko maaso ko katono akenga bambi musajja watu kati endulu ere yavuze ya Bobby bambi avaayo ajja abuuze ku ki ani musuza abuuze ku Rema abuuze ku Bobby amwebaza oluyimba yanimba Rema amulaba of course Rema babeeraba naye abaana ba his excellency tebakkiriza bakoze batya bataddewo embeera yonna jukira gali yabadde nene bagundi edi muntu jukira principal buli muntu ali abayagala mubuuza kati musuuza bamukubye enkokole ziri technical bambi paka weyazeyo naddamu n'atuula bwati nagamba nze siddayo yabadajja kibiddamu n'atuula kati Rema olwo alabye ani beka mukyabo Rema olwo alabye musuuza ne musuuza alabye Rema namundo yamukonyeeko namulondo yakona ku Rema tata amalo bamukubye ekikokola amugambye wacha Rema nagamba kibala nsagenzeeyo B2C bagende naye nagenze olaba atenga B2C tutte Rema
ewa mukuru yamaze ne mutwala kati nzata usalabye yamaze ne mutwala bitusi namulondo bitusi ne kulembera ne twala Rema kati awunadde era Rema nabonga kuki ku principle kati kitegeeza Kenzo teyakoze eki teyalabye teyabonze ku principle of course bamukubye enkokola musajja watuye nga baagala twalayo Rema kitegeeza jukira mubaddewo kali ka cold war kaliwo konna kasagenda mu lumbe n'agamba temubeeranga abasabirizi nabawo okusuka omugwo okwaliwo kati bano muto tebeerabira balina ekitabo kyayo black book mulimu amanya balina list mulimu amanya g'abo abamu ntalira bamukulu nga weetuli kati bagasazaamu tongamba nti Kenzo ali ku list eyo ate kati nkugamba ekikwa kiteramulese n'abuuza omukulu so kati kale ava ku stage taperforminze na B2C B2C naye nga gwongamba waliwo yabaganyi mukulowooza okwange kati lwaki tebayimbye kale lwaki tebayimbye ne munnaabwe ate nga adde balina performing kati babayita oluvannyuma bava mu audience okupakiriza ne kalo talina buzibu ndowooza na Rema kale talina buzibu na obuzibu baawo bane tuleme kwegiraagira bubeerawo obuzibu wabeera ka cold war nga teri muntu asobola vaayo ku babiri naye nga nze balema bulina Jazmine wano bonna basatu bali mu triangle yemu bali ku list ye bali ku list bonna namulondo abalina ku list namulondo kati yakwata list ya Rema bwati mugamba amamamalo waliwo no babalimba lengedde namulondo jukira yeetala in fact namulondo yatuddeko wansi atatuula olaba ngeri film eri ku munno wachi ya blacklist Raymond Reddington kati yoyo ye namulondo kati linnya yamanya mwegali amugamba mami Jazmine mulabyeko ne kikalo nkirabye mami tukoze tuti ani omulala aliwo wakyaliwo abo waliwo n'abalala ne kati kasoke tugendeko abali mu cover ne tata malu wali taliko tebalina buzibu tamulinako okay so kalo ava ku stage bituse yingira kuba kalo yakubye olulimba ntudde nnyo leero enjo erimu omuntu simanyi bikibi olwalukuba avaako bituse naye genda era bituse okulaga nti waliwo ekitali kituufu nabo tebakubye oluyimba lwabwe na kalo bakoze batya bakubye ziri ndala gutujja ate bali balukuba na Rema nabo tebalukubye gutujja tebamukubye bakubye kalala bakubye ziri endala ya nabo nabeeranga bakola ki bavaako kati awo ki ekirala ekyabaddewo mbadde nkunyumiza Shiba jjokuba seeti ye ne Saha ennyimba Shiba zebamuwandiikidde nnyingi nnyo bambi Saha muwandiikidde bamukwano nyera adde akola rehearsals bonna kati Shiba obuzibu bwe nalabye obwabaddewo wabaliwo ez'obugulu bye zazimbiddwa twabadde live twabadde live yoka tutwale mu flat z'ebugulu anti bambi twabadde live najja nagezaageza n'awaddaako ng'asaba akawanga obulamu sikakaza nti twagenzeko ku flat ezabadde ekyasinza okunyumira yatubuuzizza kati bino sinza abiyimbye komwe tugamba twali tulabye abanene emirembe engalo banno nga bo tebazimbe flat ba jazz teyazimbye flat jazz yazze n'atukubira music Rema era nga akyamumema kati sokolinde Shiba wavaawo Rema ali mu VIP kitegeeza teyazze kuyimba yazze kulaba baana B2C bayimbe Jazmine ayimbe Kalo bayimbe bonna nga abalaba era we bagize n'ayitamu sho teyagimaze ekyamuleese tekyabadde kyaki kyakuyimba Saha nga ye naye bino obulalala because naye alina show olwo Shiba avaayo Shiba we yavuddeyo Jazmine yayingidde yes after 2 or 3 performances Jazmine ajja n'akola kinakuba kati atawo moment yabadde endala tusaba nti tujje tumuwagire ku Africana wennyini awo 23 Febu nga Rema awulira ate Rema aliyo nga meka nga lumu ali ku Sheraton ate contradiction eriwo Yasini nanyini kivulu kya Saha ate era yaguze Rema Yasini yayingidde Rema siketi Yasini ya mulimu so Jazmine alinya ku stage Rema reaction yebeere etya Rema yadalabira mu galubindi kate yazisizzaako wansi kado manyi okuzissawo tinga professor ng'olabiramu Rema kyaliwo Rema kyaliwo sagala omujweteke asimwina akobuzi yazoze nakola ati galubindi nazissaako kwa katonda abuuza na mulondani ayimba yadda mutegede ne kati ngeri soliro olingira muli bwati nga amema nayimba bikyoyo nga mulimu mutima wagamba okitegeera Guni natugamba yayimbye olimba lumu Jazmine
nagamba saze kuyimba naze kubasa Jazmine yayimbya kayimba kamu kasa yategedde kasa yategedde nti oli gyali sagala bankope notes tuinayo shofe kumbe wiki yenu n'abagamba atya nagala mune tujje tumwagire nga lumu ku Africana nagala abagala Jazmine mwanike emikono n'instituka bwe nti nababa wanika president yawanika ate yawanise nze kanyina situsenda baba wagizi ba Jazmine abawanika emikono bagenda kujja nga mbala mikono mitono tono ne president yaganyo wanika ngamba Jazz agenda tunyigira president wa federation yawanise president yawanise yagani diddala anti kati munayi toyina nyiza mama malo toyina wanika oli member wa federation kituufu ono simaina ye member wa federation yaligana yagala tojja kunfuga tojja kubanga wanfuga keeri naye natonfuge nedda tekijja kusoboka taa wewayogeddeko naye yagamba ati Rema yagano ogenda mu federation sabi mubuuzizza kati awo asikutya wadde omubuuza lwaki toli mu federation naye abantu bambuuza eyo benkola nabo bafaruku bambuuza omuleka yadde very happy bambi yadde joyous Hamza yabaddewo nedda sebe twamugaana mu bivulu Hamza abereke waka omuleka nasoka najjanjaba abantu atulabire ku TV kwa abana bayita VIP eno nabatanzo bedda wayitawo eno namulondo tatuula kati musajja atu doctor sigala ku TV so Jazmine ava ku stage president wa federation ayingira ate yayingidde wa teyaze ku stage tegeza tebaze kuyimba okay so bujukira mulimu kokali n'omugole ne king atakaliwa sajja denga beeretera jukira bato sajja kunyemeza bato gye bali bagala okukola omukulu amala agambe nti no oyagala bato tugende eggana Saha namugamba nze ndi ready okitegeera ekirala muto wa Bobi Wine omulala Mickey yazze n'ayimba yazze n'ayimba ningo olaba atambulanga Bobby mwana yafaana Bobi Wine n'amalayo n'aleeterako le Vixen yakoze moment y'okusabira congregation yonna y'abadde audience aga mwanike emikono buli omu n'awanika ne principal kolo yawanise kasayade bikwata Katonda sala Vixen yeba musajja mugattaganya nga omanyire eddiini bako ekyala kyekuteekamu so ne bawanika emikono natusabire sala mu luzungu twageza okuvaawo nga tujjudde enneema teri muntu gwe babbi kintu na kimu kwa sala ya Vixen alien ayingirawo baba kulaba bulabi kwa alien skin alien chali wa king chaliwe yamuwane drop yagikola era alien natugamba nzijja soka wa king ntugamba so yagenda kujja yimbi kyabadde kati alien teyayimbe olw'ensonga psychologically obina okubeera nga osoma situation era obina okubanga ogisomera ddala gwe nga Saha Saha yabadde alina osoma bw'amunanyizibwabo nti bajja yimbira ku ye okusoma embeera eriwo kati obeera ng'oyise principle najja n'abeerawo oyagala nnyo okwewala conflicting moment for sure oyagala nnyo okumuwa that kind of respect because tagenda mu show so wabeera ze n'aggressing omukolo at least controversies balisembeyo okubeera nga oyingizaawo oba teyamusasula sayinza okuba teyasasula ali Saha abasinga bamuyimbiddeko mu llo bwerere abasinga oba twebeekola abayimbi emba mulina enkolagana eyo olajja n'akuyimbira mu llo timulimu n'abajja okusaba babayimbireko ne baba mu platform Saha yabawadde bonna buli yazze kabako najjamu essaati oyo bw'atyo natukubiramu okulimba lwakyalenga katono ng'eziza zitaddewa zawaddeyo kabaka alina ennyimba ssatu nanfu bwebintami olulala sitaani tonkema ono olwokusatu ziba ziwedde sentonkema tali ne shiba ahali ne shiba lero tolubala nti lule katasegaza ennyimba ezo yakubye bbiri n'abakolo ensi negwe eddalu okitegeera naye ng'akuba olutaku veno pakiwakoyo naye sebo alina engeri stage yagikyamudde kabakomannyimba ssatu ongambye ssatu bbiri kitundu kuba luli yagizeewo kitundu naye akyankalanya akyankalanyiza ddala awo Saha era yazeemu n'akomawo ziza bafana ziza yaze n'ako ne bakuba akayimba kaabwe kali abo be bantu baffe akunanina ako ne bakakuba kakati moment endala ebadde eyimabigako principal aba atuuka bw'ati ng'atudde MC
bebusi abadde basatu MCG Zambali Blasio Mukasa wa Barometer Abe Muchibi Nkaga CBS Haji Happy Power BBS yes kakati doza lead MC yandibadde because of seniority yandibadde Abe Muchibi lead MC but olumu because of the omukoro kati kuchamuka yes Blasio thrives better Blasio achamula kuba kati oli mukulu muko Abe ayagera just statements emu 2-3 n'avaawo Abe akadiem obukadde weebuli naye olumu ne audience yodiringa nayo audience ya Saha wero genda okugibala age group obala 21 paka nga 34 ate Abe ye audience ate yandibadde ya mukikadde kino kyali kuserena kati ira yeti yabadde a bit passive as an MC problem wabaddewo problem najirabye problem kuba MC bakufunye two conflicting characters Blasio ne Abe ngovude ku kino ekya age emyaka naye Blasio ayagala nnyo kwa outshining moments bwezityo obo kitegeera tasobola kuleka banne bashining era ambe weda hafi afuba nnyo naye akola ekyabe ko kyayogera ninga olumu beesanga malobozi oli abayogera oli na intercepting okitegeera obera woleka muno na leading agwe no baje bakubide mu sessions kibandi badde bakola ti anaita babiga ikabakobani oyo afi kati wabadde anaita bagundi oyo gundi era Blasio nga omanyi okwagala okubba show okutali musango principal abaatuula nagambo yo president wangu omulonde ekijja kijje Blasio when BS next media kinkaisa media si host wa Barometer oyo host kati ngamba lo mushana kimulekawa kiba kirekawa na baro mushana bakasoro abagenda kuddamu aba Blasio yakoze atya yagambye president wangu omulonde his excellency Bobi Wine ekijja kijje message ebegenda ba boss wakalisa obongo bangoba yabadde asindikira kalisa sigino ate wali omulala obongo bangoba we sorting nenzono yani yewa president damu ne bagweddalu oro president awulira nayimuka nagamba webale Blasio webale mwana wange ensonga go stegera statement eyo Blasio eyo kyate ku mande ekibaluwa kigenda kujja kisobola mokeza bamwetaaga ne kiba kino Blasio alaka agenda mu politics kirabika alaka agenda kwesiba wa Lutamaguzi eyo nawulidde nakaseke ayinza okujja wa Lutamaguzi but he's a very good moderator Lutamaguzi wetereze anagenda Lutamaguzi ajja nakaseke bwe nawulira anti nakaseke bajawulamu ayinza okuba ina style nawulira wa Lutamaguzi wayaga takikola that is political suicide tageza nedda sio tageza agezese pozi nga bamwawudde nakaseke nagende bwe nawulira naye kati ye nja nonya ku Blasio oyo Blasio statement ejo yakoze emutwala mu politics oba akoye NPS atakoye naiti waliwo kibaita political statement ngo inogikola te moment ngegina sigala mu bantu nti eyo statement ji yakoze esobola okumuyamba ko wanabafunya political ambitions nejiba myaka 3 maaso ate esobola nomuyamba mu protecting in case baliwe bamugoba jatekana ga bannaye olaba nagamba abantu timpagira kyagulanyi kadi ebayiye ola Lutamaguzi we musubwa achali mu green ate no tavangayo yagamba wa green naye enzikiriza ideology yeno nenga kiragala solobera mu red kati awo waliwo obuzimu nenga mande bagenda musamoninga manyi gundi alina office eri waggulu kini atanyira mu ne golf manyi golf ono wa technology ono wa bachita batewe na mujira what so Mr. Blasio, what did you say last time that the guy is your president who is that one newe ngamanti Kyagulanyi president statement eyo nchamu presenter akolera next media kati kya mirungi ebiri yes waliwo kyota professional conduct obere oli munna mawulire waliwo n'omuwagizi yakyogedde nga muwagizi okitegeera naye nga Blasio ate yakyogedde nga muwagizi naye for a journalist wewala nnyo such statements sometimes okitegeera naye nga ate ozeetaaga for political capital bobanga olina gyobala kati Blasio whichever way it is yaja funamu akyetaaga yabadde takyetaaga yakyetaaga engeri gyongamye muno wawulirako nawulira jjanna kasesetuka of course aba akyetaaga so eyo moment nayo emu kuza so ekijja kijje wa Blasio kijje ekijja kijje niba mwetaaga ani amwetaaga next media emwetaaga nnyo
He's one of the best moderators aba political shows. Unless nge guru means eyo. Anti kati babadde balinawo njala, naye njala is a bit old, aging. Kalade bless njala is aging. Yeah, ate oyagala okugattaganya audience. Jukira kati gundi weberewo barometer. Bana abakulu abali myaka gya semba babebasi baba bongoto. Kati oyagala nnyo eno generation ya bless ya kule nayo. So ba MC bekubyemuko. Be contradict. Performance yabo yabadde etya bo. Bonga bo tebate they did little wrong. Okitegeera okujjako miss ups ezo. Energy ku stage. Energy yabuze bless yo yakozwe ya MC and MC tusobola okumulekera show nga tufunyeewo ka glitch n'agikwatirira nti oba artist abadaddako akereyemu MC bano babadde basobola okukwata show ne vibe nesigalayo ku gundi kyekyo kyetutegeeza mu ba MC kati basobola okukwata show eyo moment bayambiddwa mbu teyabaddewo show waliwo yatuuse ekiseera ngeri ku speed okitegeera abayimbi nga bangi backstage nga neyo ojja okwogera in fact maaso awo gundi yazze teacher Chaticha wabukede ne Simon munene w'ekibuga baba boogera DJ natekayo oluyimba muveeyo kugamba nga kimplayinga muveeyo bukede bagikubye kikono jukira wali BBS ne CBS Simon bamutute nga kabaka mwanga kiyumba anaagwa nga nekiko nekisubi kuliso wekiti tesikidde kanyeebwa Simon munene w'ekibuga wabaddewo politics awo wabaddewo politics DJ wa television abamu jukira abo boda yainanye DJ yaga ani oyo omanyi DJ yabaddewo Mbazira Tony ekintu wabadde suna bene ate suna bene yada sino tasa Simon ne teacher kati Mbazira nga yali omukolo gwabadde gwa BBS bali bagukwasa BBS baite bagukwasa nendoza mu head hunting ogendo malizanga abasinga ba institution yeyo BBS kati erina aba ina okay kubane kuno gwazizi oli omungala Mbazira Tone we yarabye Simon ne teacher nagamba teacher munamasaka munne munamasaka ne katate wano biri muko kugundi yagambe wenzi ja kawogo yagambe teacher agamba ki ayisambi ki jayo nagira basajja ato de bava nempulire nako babaje wada kyasoma kiti kya teacher ogula teacher de bamukiriza kumala nsonga ne bagenda bayisemu na buyisaze Mbazira Tone ngakolera ku orders zane zabadde za nkaaga ye mugambe ndio akaga aliko mu last king of Scotland Newane no show katubawe byabadde mutala abasikate babirabe so teacher yagenza akukuluma ne Simon wange ne Simon munene Simon yazze na yagenze bugenzi kula bamba nanywayo ngezo aga na kino sikiraba kaninde ekibitu Simon yamalide kula bamba kirabika kubonera osimulayo ku shoku macha ne mwana shezo ziraba shezo abayaye balina politics go bazanye ekiro ku show ne bakuswaza bagayi waliwo ekintu ekyakolebwa manager Roger yali acha managinga yali ziza bakikola Dax Katero yali akula Bonita ali Dax nga yalina okuggalawo show Dax afuna akazindalo bwati manager Roger n'agamba DJ yakuba international level lwagundu Pitbull international Chris Brown DJ yakuba omwana agamba teka muruli tuli simanyi amata simanyi bizinyimba ze twaba muzara mu bara tebalo bakola international yagamba batekeyo international level bamuisamu ekyetano omusajja agakanyaga kugabye gundi nesitegeere ebyuma ebyo bye bitabuka ba DJ be batabusebe kati sabazo no ba personnel be bayisa ogenda owulira omuntu azze ku stage nyimba ndale ziriyo no gamba kiki babade bagachokola gravity yadda jabatta ne gravity babade bagamuteeka international level musajja batwaze obuzino wedda bukola kuye we buvaako we buddako we bamuwa vibe nefa musajja wattu bami nange namukwatiddwa kenako de yangu mulo nzijukira yangu mulo ne ku message ate research bali te kata musajja watu amukubira stage young mulo naga storage kati gundi yabade stage manager era yetereze nnyo and I give him a lot of respect Dr. T so stage manager yabade problem kubanga ne moment ya bitu so kubayitanga bali mu audience kiba kibi ubavira mu audience bagire audience eberewe ewola what time yabade duka na era tikira tumala mukaaga twamaze mmekaye twazisi ebyali byaluli byagwawo shota twakuba bato paka saa mwenda byagwawo
So omumiri ayingira omumiri ya performance teyazze omumiri kati Saha akomawo ku session ye eyokubiri bali bamaze okukola bano abayimbi abalala bayisizaamu ebyabo kati Saha akomawo n'omumiri nga beekutte bwe bati aleeta omumiri none ng'ayambadde ki pozi Saha wa Lion Island project ye Damansi Academy yemuleta mu industry aja ne papa ye aja ne papa papa ayambadde Bobby mwali mu background ya balaba Bobby yali amema akenga kati najja n'omumiri mumiri ayambadde naye ekintu ky'abakabaka ky'aba emperor kine Dubai Dubai n'engule yagikubye Dubai nakuba natako n'engule badde abase Dubai maziga gabaddeyo muganda wagala tetubyogerera wano maziga meerere ajanga nga king aleta king junior king kati nze king yes bakuba ennyimba tukita mashup Chameleone akuba oluyimba lwe nga Saha wa sulamu because tebalina collaboration bombi eyabwe tebagirina naye yamulese nabiranga mubakinga we bayimba okitegeera we batyo nyimba bbiri ezasoose olwokusatu Chameleone akuba forever forever yakubye we yalukubye nafuna moment jukira kati mbala audience olwo nze kyantutte eri kulaba audience reactions zawe ziri zitya kati reaction ya audience Chameleone we yazze of course is a star wabawo okubugumirira okwo ejukira waliwo empologoma endala kati obuzibu show eyo yona yogenda okugiraba nga input ya ready yabadde y'amaanyi ya noob okay kati Chameleone mu kujja wano ne Saha bakubye endulu kati eso chi interpreting amungeri ya mirundi ebiri babade bazikubira Saha kudamu komawo oba Chameleone ekyo nenki notinga ngamba waliwo question imwe ensi yakubye endulu ne bazze bameka babiri kati webuza abade bazikubirani omugole nti akomyewo oba omukulu kati awo nengamba kanotinge kati ekyakakasiza ntizabadde zize zani nti wamaze mashup nyimba zaabwe bbiri uyakubye forever natugamba ngira yimba yo line yemu nga munzira ngomanye byabayimbi kamiri interaction yo ogimanyi naso lwachi tosoka nondo nga nagenda ne bagamba bata nga yo mukono gutuseko kiwulira nga tekivayo nga befuda batakamanye tebawulidde wadde tugamba oba kapya yandikubya akakadde mbere tusebweti notunulira principal ngali ku WhatsApp ye omubiri nayimba oluyimba lwe nalugira omubiri agaba big up eri principal kakati awo amalizo forever luli kumpi okuggwayo no bridge jerusembera mu gitwadde mu VIP abadde badde mbasita abayimbi bangi Nisenre nga ina watudde Nisenre Kenzo ina watudde awo principal ina watudde kitegeza federation yabadde ina wetudde ngaba nanti kajjukira abayimbi aba federation bangi abone badde scattered kati nagamba big up to you Nisenre naddamu nayimba big up to you Nisenre nenga atobedde abalala bajja bagaba big up baziwa Bobby principal Chameleone we yatuuse yawadde Nisenre no kanotinga ngamba okay mpozi msajja reaction tajifunye nenzijukira ne kadi Nisenre ngamba Nisenre mu bantu bonna ababadde ono bagujja yamwandikira luyimba Chameleone nga yewandikira oyo politics ngamba amakadi kadi ki akasajja bakamakadi ya meya kadi yabita tiyabita watu kanagamba nga twakamala akalulwa tuyingidda nagamba wadde wanyima kadi nekasa nange eno nze president muziki neno nzafunayo big up najiwa Nisenre kumkono bagujjako of all people nga principal oboda buli ajja kuba ku King Michael big guy King yamuwadde King I love you his excellency Bobby Wine wadde twakusukusuwe no mundongo nenze nkikwatiridde kutte kiro ekyendongo raga nangamba ne King Michael chakabi Michael tudde tukutege dasola mulina kweli bwe mpulira biveke ebyo amulina kakati olwo nanti nkujira ku kya Chameleone before Chameleone big guy yasose before Chameleone big guy najja nakuba oluyimba lwaki olupya masanyalaze nolala aluyita batya luyimba ki tokyazijjukira masanyalaze lugenda masanyalaze yemupya yegwe masanyalaze agerye jenga zendi husband material azibani material bamulanze sebo nga mezaya
Bamulanze nga meza. Blasi yo. Bade mulinde musirise ebyuma. Blasi amuleta. Nze ndoza alien yajja. Kasage musirise ebyuma. Atyo. Ndo wulira next on stage the one and only bigger inajanga duka. Principal ali mwali amala. Nga yambadde enkofira bereti ya red people power. Endulu nezivuga. Ha? Nebagamba yoyo mwana wafe. Nayimba zibandi material naruyimba. Endulu nesoka nekakka nawe mukuluyimba agana kati ate tukoze tutya. Olwateka mu freestyle ze. Napima audience ngekkakkanyaawo bikina kati kamba yiye bano basaaga. Nagamba kati president material. Na wasonga mchagula oyo ye president material. Audience wateze yo yebase. Najizukusa. Yampa amanyi, yampa amasanyalaze. Buli wengenda banjagala. Muwanike emikono ne bawanika. Ne president nastuka. Beyayi yamala. Nagamba yoyo mwana wangu. Beyayi yamala. Yagamba ucho. Chucho. Kiregezo buchupa ya buta. Teri buchupa wa. Tewali wa chokolo. Kamili. Avaawo. Big up agano juwayo. Agano juwa Bobby Wine. Kati wagenda bwati. Beba ingira. Ate bebe. Bobby Wine olwo principal naye azingako ekitabo. Awanyi weewaawo. Ba edi mutwe banotinga. Bakisajja mtu akagamba principal kisajja kali. Akagamba kalaba ke number 1 kono. Bebe kuli number 1. List ali ensatu. Mutwe yakola list. Mutwe ina kitabo kinene bwe kitakeke ne mabega bwate mugongo ne guzimba. Ata mutwe akawabaddeko naye. Badde naye. Ne togerawo bakastage. Edi aganta. Nakulaga ekitabo. Nalaga ekitabo nambe bebe kulu dene bweriti. Capital letter. Ekyo no kyabayimbi. Ekyo kitabo bayina ekyabayimbi waliwo kyabayimbi kali adde show waliwo kiri ekinene buli atagabye big waliwo kiri ekinene nambe mu oli gotegedde waike ekyo kyo yakindagaluli ekyo kirala ekyabayimbi tebakimixinga na kiri kino kirala kyabakazi bwe kati mutu yakindaze kuna Ntambi olawo bebe kulu nga dene bweriti kamiliyoni alien ho Nabalala bayitirivu. Nabalala ino gabala bwambu tono eno. Principal nasituka. Principal naga tukizingeko. Zinga ke kitabo. Shall call it a day. Shall call it a night. No bian. Checho ndo. Nera Rema. Embeera nnungi eri principal bamubonzeko bulungi B2 babo spice n'abongako naye namulabe nga abongako bonna ba artist basinga. Abamawulire bonga bali wali. Tegeza Kamiliyoni yete yatawanye na kujja. Kubongako. Kamiliyoni. Yagamba tikijja soboka. Yaisembu na agenda. Bebe kulu olajja. Bebe kulu nga ayimba ku stage yani. Bamuganyi? Yani. Ya King Saha. Yatawanye na kujja. King Saha omusajja omumyufu aweddeyo. Naye obuzibu wabaddewo principal ate King Saha atakwataga. Bebe kulu yabadde alina okujja alanga ekiwaatu. Aisemu. Bebe kulu in fact bangambye yabadde alina okujja. Kati obuzibu wabaddewo buti. Omutegesi Yasin yada ina list y'abayimbi ebyo yayogedde nabo waliwo n'abayimbi abayogedde ne Saha waliwo n'abayimbi abazze nga balina sabiraawo kyetwala kati bebe ndowooza yadde amaze okugera nani ne Yasin bino y'abantu tabimanyi ye businessman yagala kintu kimwe n'agenda olinnya ku stage abantu bakole ki basanyuke kati information yeyita intelligence bagamba Saha tuwulidde Tewe chiwa tulajja wano. Kagamba ani? Zakayo. Pozoro Yasin. Kati awo gasasa namba mutwe. Dukire gali nene. Wale gaje baleka baweru. Waliwe yingira n'omukulu. Firebase ame sigalayo. Wetandiko kukolirawo. Kati Firebase ame wekola. Era gundi yabaddewo chairman yani president ambassador wa fire yabaddewo ne Bobby Yanga in fact yaze nambuza nakaawo nga ya student tebe yazije ya stwale eri ne chairman wa fire like na yabaddewo chali wange kati wabawo team esigala wabweru ame kati balina buno radio call bawuliziganya hello over temula ku modoka ya bulletproof endala ko wabaddewo emo ya Kyagulanyi Yasini ayogera ne bebe Sata ina communication na bebe kujja ku performing awuwe yes intelligence itam bagamba abana sinamulengere motoka Land Cruiser V8 eya black bulletproof mukwate je yena najja temukiriza ndala nga ine biviri
mumukwate jeke wemu nebagamba over tukitegedde babesi ame nesigala ku gate kali ne bebe nayo ina intelligence munda jukira ababuuza kireba soni je babayo nabonga basomola ebyama kireba bamugamba bamugamba embera netabusemu rasta tekiki asajja batutegedde tojja bireke tubirike kasa tulina kiwatule wa family mmeka 26 tonkanga baba kanze ne batajja baba kanze ate bayimbye ninga yabadaga tonkanga kanga okay we batone yabida nga tebayimbye so principal akolachi afuruma ne gali after the show obanga show kyabulayo after moment ya kamiliyoni okubigging up Nisenure aina obugundi bonna leadership yonna ewantu kyo mu bigging up nga wendi so abinyika ngolira banga zalawo libazalawo linnyini ate kamiliyoni we must of that kampe big up kanjiwo nkimanyi kigenda ku attracting headlines big up nkulaba mu audience ne kanjiwo mu fresh kid yes najua fresh kid Nisenure so principal na noting anagamba anyway kasta mukuru andabyeko bambi Saha agenda okukomawo ali mukwebaza principal aloka seat olwo achikirira fefe anti jukira balino limba pretty kuba fefe tataliwo fefe ali Canada nenga fefe bawa aloka seat achekigena maaso mpuliddeko from a reliable source nti the Ntambi olubuto final olutwala abo ne luzaalibwa nti omwana kyali kirowoozebwa wa fefe wani ninga waliyo kabadwa aliyo naye nyamaani bafundamu obutakkanya kati fefe n'akomawo mu party 2 nga Scofield season 2 n'akomawo kati yakiri ogambete nfunye amawulire amekusifa galirira yebo nti fefe ne karo kali sazo mbala bali item yes but emabigako waliwo issue yo ani na nyini lubuto okitegedde so erinya ne lijja wao eri omuntu omugagga ayina nyini lubuto ozalibwa bulungi naye olwokuba bano babadde bapepeya nnyo mugagga akitegeera nga nsigenda beera mu kaliyoki ono ina askam soda najja natula mu namulondo ifefe natula mu namulondo kati ennyimba bazimba bonna lihaso bazikola bonna nti ennyimba za kasiita fefe azimanya ennyimba za okusinziira kugwa omugagga yali mutuufu omugagga yali mutuufu according to chemistry agendawo kwa ne tosobola kubeera ng'oguma era olaba yani kati kalakata enkolagana yeyongedde eno olaba baani eno olaba that kind of pressure and stress omugagga wa mu industry wawa si wa mu industry omugagga wa merchandise byamaguzi wa merchandise ayina kati omwana wa fefe wani si wa fefe wa mugagga ninga fefe bagamba yali alowooza yenanyini kitegeeza enkolagana yali kuva yakolanga sura saku yali best man yafundikira nga nze mugole so yaze na backinga pretty kitegeeza enkolagana evudde ne ku level ya mweyo kwewo obumuli nti ennyimba ezange zizo omugagga laka yali batukiriza enkolagana nti ebyange byebibyo ebyo byebyange wenaba ndi Canada ngo gosigadde Uganda buli show yange ya fefe busi karo genda nange we ndibeera ngenze naye fefe oli genda kati ewe nkolagana tebanga nawo mu industry ogobwa designer fashion sense ya badeta because stage byonna tubitunulira sound yabadde abulamu bafunye yade silk events I think ndoza cho kisendezo wa gwe yasini zibibima bibakuwa so byabuzeemu sound yabadde abulamu light yabadde abulira mu ddala light mufu yabadde mufu kino ekirala kino ekyawagulu kino ekyokubanga bwe kivaako okitegeera kati ng'omuntu aleeri wa ordinary talabula light yabadde mufu sound naye nga yabadde abulamu sound yabadde wakulwana naye stage management nayo wangambe yabadde abulamu teyamanaginze bulungi stage ye backstage yabadde crowded oba yabadde in fact wenzijira nsisinkana misa kinga afuluma nze wenzijira kati wali abayimbi abayimbi abangi abansoosewo nga sinajja kati ali yawuliriza ayinza obutawulira mu bantu be nenze njogera we natuukidde so munansaasira so bangi aba performance fashion w'omukulu owa Saha first set yabadde empitirivu fashionista yes kubanga yajjeyo character yo yani eya kabaka king
bamwadde guli omuggo ogwaba oga be Nigeria nekine kyambalo kyaba Empress nga kine emabega n'engule ya kabaka najja namema bulungi nnyo nga yambadde bulungi kajinike ne butuze ne t-shirt munda then set eyokubina yambala denim jeans nga binene bulungi nnyo naye nabiranga anyuma bulungi teyajidde mugundi omaye wali omuyimbi yajira ku Afrika nawo najira mu kigundi ne kikwata eyo n'akabira waggulu aye no bikuraini kyaga nkijaminga abana ovayo ngali mukiri ekimwa bwe asigalayo mutegedde yali agala kola kabadi ajira ko surprise nalemera mbanga ne kimukwata kale ogundi muganda wange gravity yayete nteko stage enejukire ekirozi bateziraba nzeberawo ente zali ku stage ne kamiro yajira mu kyagundi ono azanya ani bano ninja Spider-Man ekigenda kimukwata kyali kimukise yagenda mu bot sija fira mbino bintu wani yakimundetedde gwe basima jangu saa teyaze na kabadi yaze na kabadi yaze nomo saha sebo saa omukka gwe agusikira wa tasa kwete yako bintu ebyo okay so king smile extra yes aina mukono lero okay nenga buli kimundoza kyatambudde kusaidi kyatambudde Afrika nagiveeko kati Afrika nagiveeko Afrika kuba yatandikira Freedom City azza kubandoza ayagala kubanga agenda asembera akakasa paka kati audience jaddako ya Serena why Saha ina audience y'abantu atasobola kujja mu kaviyo kati nga akabadika sena kali we kati since nti ebifo biba bitono nti capacity yawe teweza na 12 babera mu 10 ticket giseere bere ya mitwala 2 okitegero berenga game of numbers obako wotuka wali tables ozitunde bay bakade butano nova ku busatu buno nofunako ku audience eri saa ina audience zonna kati nga tutalo kyakoze tutalo yakuba ovoye kati agenze ku Serena audience ndala spending power yaba Serena so kati agende ku cricket saa necha ekyo mukisa omulonyi ndi federation yabaddewo Neuma president yabaddewo president yabaddewo wano Kyanja waliwo akafuko yabadde mu live band nayiseewo nga ali mu kuba kana akawano wakalabye nakalabye parking bunoza agenda okubiranga buli lwa Neuma president naye bannaye yabadde mu parking yakana akantu ngokirira wali Kyanja nakalabye band night yabadde ku band night yabadde teyaze nengamba tosobola kuyimbira ko vice wo sindalira sanyu bie nakamba Ntambi I was booked and I'm a bit professional I can't handle 2 shows at a time and Saha nani yimba lumu boom party but here nengamba anyway nkutegedde so kyabadde mu Nup versus NRM oba Federation versus Uma kyabadde kyamugattaganya ebyaddala kuba ogenda okulaba nti Shiba wa Federation yabadde naye bulungi Spice ya vaya ali nyoto ate Kenzo president of Federation teyayimbye Spice wa Nope na yeye afana muko ku bizibu zibao nabo nasa ne betwala mukondozo jukira so ndo takyabadde mu elements ezo though the presence of Bobby Wine himself bingi ebichuka biba omuzanyo guba guchuka kuba kati tutitwala bi alien skin tutwala bebe cool lwa nsonga ya Bobby Wine naye ekyo mukisa omulonyi nti saa yagezeza saa alaka ali friendly industry nyo mugataganya kuba tusobola okubera ngo sobola ta chameleon nene ne Bobby Wine ningo manyi wali uko embeera nene oguma kwana labe na agenda ne wagundi namugulako ticket ono president wa Jema basalirwa atenga basalirwa yakawandikira president ekibaluwa Saha is a true rasta Saha kali mundongo mono Ndaina nyo bad energy labagamba ne beef ne bebe cool nayo just kati wano kiba kya vibe ya luimba ya lukubye ne kya vibe nenga beef ya Saha ne bebe yaddala atenga yadala pause yaddala nze namulaba yagamba sheno kegwe agana ko muddira yaddala katumbulinde ekiwatu all right so bwetwe tubadde badde wano ne muganange Ntambi nga isa byebye byabaddeyo abayimbi bo muyimbi wo gwatakonyeeko abasinga bonna babaddeyo bonna olaba ne Kididi yabaddeyo fresh kid yabaddeyo kati kitegeeza nti ekintu kyabadde kyaddala Sapalaso yabaddeyo ate yabaddeyo Sapalaso yakiikiriddwa muganda wizo ne chameleon bamukiikiridde alright so nzikirizaako muganda wa katono nnyo abantu mwenna abawagira Arsenal waliwo enteekateeka ey'okugenda okulambula Emirates Stadium
oninga bannayuganda naye waliwo visit Rwanda tuwaja bagenda okusookako so Rwanda eno wano ku mujozi gwa Arsenal kuliko visit Rwanda so bamanyi bateeka sente mu Arsenal so waliwo omwami wano mikolo bana yategese visit Rwanda tour launch egenda beera Rwanda ngenda kuzomeza 29 paka nga lwomusomuva wano nemugenda mwenanga group nemulambula touring sites ezenjawulo nga Nyanza Cultural Center, Convention Center, yes Leke Kivu Gisenyi BK Arena ne Genocide site so LABA yakakadde kamu ugenda kuluna kulenyini akakadde kamu emitwala abiri kuliko buli kimu ntambula accommodation ne yes kugenda Rwanda so wenawe ngo interested ngo wagira ompira bango wagira Arsenal enamba jogenda okubako eri 0752 27 77 kanjidem 0752 27 77 77 nabasemero ddala baganda bange bentambula nababa munno watch tunyongera okujukiza abantu tuli mu lumu lakati tuliko films repeated vegetable la myaka tobera n'abaana bewaka noteka munno watch osobola okugifuna ku Android oba ku iPhone namabayina smart TVs ngo nyako Google nyigabunyizi www.munnowatch.com just emitwalo 3 oberenga werolera film repeated all right bweto badde baganda baffe tutujja kusukawo wano mbasaba mubeere bulungi abagenda mu mbaga abafiiriddwa abagenda mu masanyu mwenna abafiiriddwa basasira then namwe abagenda mu masanyu tubasanyukiddeko bate batambule bulungi bayiraze ku mali na fira mukwano gwange bange okimanya accident yagudde mbadde neerabire n'okwerabira taxi nagenze olabe emmotoka eri ku taxi waliwo ne namboli yagira motoka nga era in fact batomera kimotoka nga kiri ku kkubo bo bali bagala motoka ebifu bingi ku nguudo aba traffic banna naffe abavuga naddala omuntu ng'onywedde tonywa ate no season gye tugendamu gye tulimu eno mbi nnyo muvuge mpola ebintu bwe bityo bwe biri mwebale nnyo mwebadala tukolagane next time